Bannayuganda mwenna ne bafanzi ba David Lutalo, how are you? Muje baliko muli bulungi? Amanyi era nze David Lutalo. Waliwo statement ziri mu kutambula ebintu bye batemyetemye mu bintu bye nabadde njogera ku show Embarara. Olimba linadde nnyimba ndiyimbidde emyaka 10 ndowooza. Kintu ekyo nakiyimba dda ti muyamba tindabanga kitaffe omu kati amawanga gatuyawulira ki emyaka mingi semirundi mingi nnyo buli gye mbadde nnyimbiranga mu myaka eyo mingi nnyo nga nzijamba gamba bannange tetweyawula Uganda tulina kubeera muntu omu tekisookedde awo si kyakubiri awo si kya mirundi gwa 10 awo kubanga nze ku ndowooza yange ku ntegeera yange era bwe nazze nga ndaba bankyomedde nnyo ku social media natandise okulowooza mu ndowooza yange ate nga nawe njagala ogifumiitirizeeko nti oluyimba si lwa myaka 5 oba 7 lwa myaka 10 kudda waggulu naye ku bonna ku bantu ku bye boogera awo ani yeetaaga ennyo abantu nga bali wamu nze ne ndowooza era nga kye kituufu nti opposition eba yeetaaga nnyo abantu nga bali wamu okusinga neŋŋamba ani omutuufu ankuba lwaki mala kujjuza lugogo n'abooga nnyo n'eshe zisigadde zonna ne zibooga nnyo ne walyoka wabaawo kubanga opposition teyinza kwagala bantu kwawukana nze kubeera nti siri politician nkiddamu siri politician tekitegeeza nti ate sitegeera mba ntegeera naye lwaki mala kujjuza concert eno statement ze nayogeranga buli lunaku buli mwaka ne zivaayo leero abayimbi bwe mubanga gyegyo emizannyo gye mutandise okuzannya kati ngenda bakuba endongo mugenda kitegeera sigenda kwogera bingi kubanze mmanyi soosi weeva n'abapikaapika eno kubanga abakifunamu ate be bankuba ate nze bannange nze omulabe wange mumanyi nze omulabe wange si politician kuba ne statement gye nayogedde temukwatako yadde nakatini omulabe wange mbamanyi naye bakyali tuyimbe nze mbanize mu studio endongo keyogere. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Oliwo oti eggwanga lino abali mu struggle tulwanirira nawe mwoli ndi mu struggle nange njagala gavumenti ekyuke tulwanirira gavumenti kukyuka tujjewo kifo kye tuyita effugabbi tufune kye tuyita equal opportunities nga kyenfuna naawe osobola okifuna kasita obanga you qualify twagala kujjawo abamu kye bayita obusosoze twagala kujjawo abamu kye bayita nti omuntu talina ddembe mu nsi nti olina kuba kino okukifuna tojja kuŋŋamba nti oyagala kukyusa busosoze ng'ate gw'oleeta busosoze oli akugamba nti nze siwagira kino oba nze mpagira kino muwe ensonga lwaki ayina okukuwagira tomuweeterawo mbeera nti ayina kuba ku ludda lw'oba ayagala oba tayagala ng'ayita mu bivumu. David Lutalo ayinza okuba akugamba nti nze ebyobufuzi waliwo abantu abati ebyobufuzi ebyaddala nti environment mwe tuwangaalira nzibu okitegeera but it is a choice nti kanwanire mu nnyimba nze kanwanire mu ku advocatingira abali obubi advocating tekitegeeza kuvuma tekitegeeza kuwemula bantu era gwali ku mukutu guno ng'omulimu gwe kugamba kalabe alinga biki tekikyusa muntu bukulembeze ensonga gamba nti eyakutte omuntu n'omuteekako paasi ekyo ekikolwa kibi naye gwe bw'ogamba nti yakutte omuntu n'amusaako paasi n'oteekayo ebintu ebiwemula mutwalo really
ne mugenda mu Amerika ne bwogenda Bungereza teri kuwemula bwe gufuula nti ate ye side endala kati gwoŋŋamba nti ng'olinga agamba bw'oba owemula omuntu tukwegatteko abantu balabanga n'okuwemula yafuuka cause n'okuvuma abantu yafuuka cause. Abakulu bagamba bonna babikoze ne batambula be babakuba embo wali olabe kwaba yali atambudde Bobi Wine bamugaana ono ngamba bano abali ku social media bavuma abantu njagala ono ali ku kamera abo bola abavuddeyo gwe Lutalo tokiddamu tulageyo video ng'ali ku street ng'atambula nti baatugambye Kyagulanyi tumunonawa Ntebe tunona kakadde k'abantu andageyo ko nga ngamba ondaba nze nabadde ku kisaawe Entebe nabadde ku Entebe road era we wano nga batu yabeera waka n'awaga abantu n'avuma ate oluusi abantu b'ovuma be bali mu struggle entuufu bammwe oli omusanga ali mu struggle kati kanku example nalawe wetadde mu struggle y'abantu. I do not agree with Museveni ebintu ebisinga by the way nze nyina ebintu ebinuma mu gavumenti eno ng'ate si bye biruma omuntu omulala neewuunya abantu bawa contracts okukola enguudo ezo mu Kampala wano especially nga buli mwaka baddamu ne bakola oluguudo ne balukuba ebiraka essaawa eno bw'oyita ku express wano highway oba bypass eva ebweyogerere paka Busega bali mu giddaabiriza bye baakakola terinayo kinnya kiri awo mbu kinene kati kikulaga nti waliwo abantu abafiirwako ennyo abayita ku express compared kunze ayita ekatwe ayita emakindi Salama Road kunze ayita Nakawuka kunze ayita ku luguudo lwa Ssentema oluva Masanafu paka eyo Wakiso bw'olutuukamu weebuuza n'ojja babuuza nti Sseggona yakayogera emirundi emeka mu Parliament n'agamba sijja kuddamu kuteesa nga tebakoze luguudo lwa Ssentema Road enfuufu etta abantu ebinnya bitta abantu but that is okay yayogera bimutukuumira muki mu buyinza bwemuwa bululu abantu abasinga boolaba wano bavuma abantu kufuna likes nze yeekolera okitegeera nze gundi omubuuza gw'ovuma bikwataganira wa it is better to give me more reasons as to why I have to join you. Ekitegeeza ne bannayuganda babyagala lwaki bafolowinga abavuma abantu wano mu ensi eri bwetyo nti okuwemula ku-attracting abantu naye tekukuwa kitiibwa kukuweemula nkugamba okuwemula ebintu byokola mu bulamu bye bikuwa life bwetambula what question eri nti what describes you kyekibuuzo singa ofuna obuzibu banoofa noba nookola kibakubuuza nti Moses Wanyama omumanyi nguye aliwa nga tebakutegeera paka oli lwamugamba tojjukira oli omuvubuka eyawemula gundi mutegedde kati nga yo description kuwemula mu bubi abantu naye nga bebakubuuza ekyaddala oyo yakukola ki lwaki gweoyagala okuba neddembe lyo erigamba nti nze mpagira opposition nze mpagira Kyagulanyi gwate bakuddeko eddembe lyo n'ogamba nti oli awagira tugeze Abedi Bwanika oyo tumukube bukubitu okitegeera bakigamba nti kyekitulwa abamu ekitatwagaza gavumenti eno kulowooza nti atajagala mukyamu era alina kukwatibwa kale ate naawe ali eno ayagala okugjako eno gavumenti naawe ogamba atakuwagira mukyamu ali mu nsobi teriyo nsi eri awo nga buli muntu akeera kunnyonnyola bbula lya mirimu no waliwo abantu abali mu nsi nga bo basaba busabi nga bateesa buteesa bw'oba wasoma history bakugamba bakinnyonnyolanga social political and waliwo kiri mu line nga kigenda mu religious aba baasabanga obusabi efuga biriveewo okitegeera kakati abantu abo bakulaga nti nno fene tulina kubeera ku kkubo nga tutambula waliwo abalina okuteekamu ssente waliwo abasaba waliwo kati Lutalo yakugamba yamba
oyo muntu munno muki muyambe naye ayamba yakugamba akutereddewo embeera nti ddaeko oyambe wadde tayamba teri nsonga yen ayamba teri nsonga ekutera mu mbeera nti kati kankubuuze kale ekisemba Lutalo yagambye tayagala ye takkiriza muntu ayogera mu kintu kyawulayawula mu bantu kati ono avuma Lutalo agamba ye ayagala kyawulayawula mu bantu okitegeera mbw alumba mukulembeze eri gye yalumbidde nedde ekintu Bobi Wine bamusiba ku kisibe tayawulayawula mu bantu Bobi Wine tayawulayawulangako mu bantu Lutalo yabadde agamba ye yayogedde takkiriziganya na politics ayawulayawula mu bantu era yesi munnabyabufuzi gwe n'ovaayo n'omuvuma n'omuga kati wandigambye nti njagala ovume Lutalo ng'ogamba gwe toyagala kwawulayawula mu bantu kuba amuvuma ndaba nga kyategeeza njagala oganyino ogaana otya okwawulayawula abavuma baagala kwawulayawula mu bantu ati ali mu kulwanyisa Lutalo agamba nti ogaana otya okwawulayawula mu bantu omaye okwawulayawula mu bantu bwe kiri ekirungi ng'ate gavumenti gwe gy'olwanyisa eriko ogamba eyawulayawula mu bantu emirimu giri ku ludda lumu services zigenda ku ludda lumu Lutalo gy'alwanyisa gwate omugamba ogaana otya era abantu bano batandise okundaga bandi balina sayidi gye baliko ate nga balaga balwanira ludda luki basasulwa obaguddemu bano abantu si ba Bobi Wine bano abantu bempulira aboogera bano si ba Bobi Wine Bobi Wine alwanirira kulaba nga eggwanga lino liri kampeyini eri kufuna justice waliwo sente ezifuluma bazirya balya sente saidi zombi bagezaawo kajabo ngenza mbagwamu simaya bano bayeekolera waliwo ekivubuka ekirala bakiyitani kibadde buli wantu gwe Lutalo omanyi kyokoze kigundi Kisekka Umaru Kisekka oyo ali South Africa kati Umaru Kisekka abeeyo atugambye nti ye alwanirira kwawulayawula mu bantu bwaba Lutalo agamba tayagala kwawulayawula mu bantu ate bo bagamba statement Lutalo gye yakoze kitegeeza mbu Bobi Wine ayawulayawula mu bantu ekibuuzo kyange kiri nti yagambye atya omukulu tannankolako mukubireko akulagire wabitani gamba wunda esimu yange yokukyali kiguli agirina ishu yange okitegere okwa saagala ayawulayawula mu bantu Bobi Wine ali omuddeko ng'agamba nze njawulayawula mu bantu kakati oli bwagamba nti nno hate speech simaya bino ebintu okusiga obukyayi okwawulayawula mu bantu gwe n'ogamba nti Bobi Wine yavayo n'atugamba yabirabirawo omukyala yawasa Munyarwanda kitegeere era lwogerewe waka kabinenti ye bw'ogitunuulira abagiriko bonna waliwo Abasoga Abagisu ateekateeka kuganga akulaga ye tayawulayawula mu bantu gw'ovuddeyo ogamba awakanya ekintu ky'okwawulayawula mu bantu ogenda kufaafaagana naye okiteera kyoba kyegamba naye leero obaguddemu bibaya binamulikolera bino mutubuulira bibaya biraka byagala kwawulayawula mu bantu bagenda bagoba mu Nuupu ekintu kye bakola kibi nnyo siba Nuupu abavubuka nze ntegedde kati siba Nuupu toyinza kuŋŋamba oli agamba takkiriza muntu ayawulayawula mu bantu Bobi Wine asiiba agamba nti Museveni musosoze era naye Bobi Wine agamba tufune gavumenti etasosola mu bantu era kyekyamuleetera n'obuzibu ne Lutalo agamba tetwagala muntu ayogera bintu nga byawulayawula mu ki ekitegeeza bano abavuma Lutalo tebamutegedde si ba Bobi abo si bawagizi ba Bobi Wine teri mu Uganda enkyukakyuka erimu esinga okukaabirwa abantu bagamba ebintu byewunzise nnyo ku luguudo luno olukkiriro luyita e Masaka olw'embalala olwo paka eyo mulumanyi nosala boda naye oli abuuza ate nze saagala kwawulayawula mu bantu that is David Lutalo bw'ate omugamba ogamba otya ng'ogamba otya ntuyagala kwawulayawula mu bantu bakadama be basinze olumwa n'ensonga eno abamu bakikoze mu bukyamu banoonya likes na views abalala balina gwe bakolera naye nga tebamwogera obaguddemu ggwe ebyo biwuma Bobi Wine yaavaayo ddi obagambako abaze bategeera si baba ate abagambireko ki ayise mu ggwe
already abategedde katwato Lutalo agambye saagala muntu ayawula gwate ogamba ng'ogamba otya ng'ogaana otya okwawulayawula mu bantu bamaze ne bakola lisiti mu mayinja baamugwamu alien skin baamugwamu balya mu lumene mu luzisi nze nkugamba Lutalo yagambye kisooka siwa politics kituufu ebyo bigambo Lutalo byayogedde kati buli luyimba lwe lwazza luyimba olwoko emyaka nga 10 abadde akyogera nti si kirungi kwawulayawula ki mu bantu you get the point yes kati olw'okuba okifunye today n'ogaka mubuukire nyina omukakasaamu waliwo ttiimu yerowooza yeesabula busabuzi yeevuma buli kimu mulimu baagufuula mulimu gwa mu mutwe oyinza n'omubuuza nti mpa sente nkuvumire gundi nga gwe mulimo gwe beebano sente nkuvumire gundi gwe mulimo gwabwe tugenda kuvuma gundi ate abantu abo nze nakizuula tebagambwako fulufiga emabega awo yali yeekwata omulimu gw'okuwemula abantu n'obbavuma walaba lwe bamuwemula paka mu kooti naye nga era neewuunya abalamuzi b'e Uganda tibula nze nkugamba abali mu struggle batono mwabagirimu nze fulufiga nali mutwala ne baasibye eruzira bw'oba obadde omunoonya wadifunye advantage kumukwatira awo ebbanga lyawemudde ensi weetaaga kuleeta bajulizi naye si bwe yatwala abantu mu kooti ne kooti negamba oyo agende ku alimaani andi bawemula tebaloopa aba kooti yanditulazeeko ku maanyi g'emikono gyayo mpubulijeno mugende mukomewo mu bitebye lwaki muwemula fulufiga ye muntu agamba onvuma otya bwoti ne bwoti n'alyoka akwongerako ebivumo ng'ana naye ng'ate akunyonyola waŋŋambiddeko akuwa bwasisiwa ebivumo ati nenkubuuza kati bweyagala fulufiga tawemula mulimu gwe andi gamba naye ate alina bavunaana lwaki bamukoze eki bamuwemudde kati be bano bawulira balumba Lutalo akugambye tayagala kati kyenjagala okubuuza nono wali okuba kati ne mu comment section mulimu abali mu kuyomba bo babeerawo okubuukira ekola ki natadde gundi ku Megatron yakafuna ebivumo ndowooza 400 Lutalo abirina anti nkugamba nze njagala ono ali mu kunvuma anziriremu ekibuuzo kimu gw'ogamba dakika zirimekaawo eddakiika 21 gw'oli mu kuŋŋamba nti nno okwawula mu bantu kituufu ye kampeyini gy'oluka ye gavumenti gy'oyagala ejje mu buyinza oba erimu gy'oyagala esigalemu ng'eyawulayawula mu bantu kuba statement yange egamba sikkiriziganya na muntu ayawulayawula mu bantu that is one ka message endala egamba oli akugamba lwaki tompa ensonga lwaki nyina okuwagira give me a reason nerabako omwaka ayanya Bobi Wine namugamba Bobi Wine oli muntu mulungi kuba nze ndi omu kubagamba nti Bobi Wine bambi agezezzaako afuba agezezzaako okulaba nga wabawo change mu Uganda ne waliwo abatawagira Bobi Wine ekutali musango tewali musango era teri muntu alina musango obutawagira Museveni tweba na musango oba mutuufu gwe ebintu bw'obikola ki bw'obiraba kaakati nga bw'owulira ekigambo manifesto tubamu ebigambo ebiwandiike kwe tusinziira okugamba nti bino bye bisinze bino bye tugenda okukola era tugenda kubikola bwe tuti naye kati kampeyini eriwo esinga kuvuma bantu lwaki toleeta nsonga ereetera muntu kukwegattako mufo ky'okumugamba agende eyo gy'akola ki gy'ali abantu amu abali mu struggle mugenda giremesa abantu betwagala otukola ki twegattako muvuma nnyo abantu mufo ky'obba attractinga instead mubasembezaayo buki busembeza kampeyini erina kuba nti abatatuwagira batwegaseeko batya so si abatatuwagira tubavumye tutya bongere okugenda ewala bongere okutukyawa abantu abo bavuma abantu balina okuba nga si basitwa naye leero baguddemu nze nkubuulirira wano abantu bavuma abantu abali kuvuma Lutalo n'abantu abalala bonna embeera eriwo erabika si bali mu kampeyini waliwo abasasula kati tubakoledde ki kuteeka mu mbeera nti tubaanike bawumalu kiseka mpolampola embeera eriwo kuswaza bantu kulowoozesa kibiina kya Nuupu nti kiri awo kyabahuliganizi bo bavuma bavumi bantu ng'oli kwakubuuza abantu
si kituufu. Nuupu si nvumi y'abantu. Nuupu mulimu abantu bavunanyizibwa. Bali organized waliwo abateekamu ssente kulabisa kibiina nti kyo tekiri organized. Ate olina statement gy'okoze ne njiraba nti aje oli mutuufu. Ng'omukulu omukyala yafuna weeri. Ye yakugamba Lubongo yawaali. Kaakati ono akugamba asosola mu bantu. Bano balina okuba nga balina gwe bakolera. Nuupu si abantu olira bavuma abantu si batumi abo si banuupu. Banoonyi ba likes na views ne gwe bakolera waliwo tumumanyi. Mwamutegedde. Tumumanyi. Ye yakugamba azannya game zonna. Kati gwe bakolera abantu mutandiko bazuula. Mutegere ebibiina gye biri. Befula abazuula bannaabwe naye kuvuma. Tekyabirimu. Yadda ku mbeera nti eyingiza etya abantu abali muki abayina okubeera nga bagiwagira. Atagiwagira ategedde atya koze ekola ki eriwo. Toyinza gaba abantu kino nti bw'onoovuma abantu that is enough reason for me to join you. No. You must give me reasons. Abayimbi nga bagudde nnyo mu kawunyemu ono. Abayimbi kawunyemu w'ebyobufuzi people power kuba ali skin right now. Ndaba ekikkirira kyakiriko. Yali ne bwe yatandikoze bwe yali waggwa. Naye issue eri nti abantu baterawo embeera abantu nti tujja bavuma. Leka tiri engeri gy'obeera proud nti kalabe kalinga biki. Abo abaana ono balina n'abazadde. Njagala balage ku bazadde baabwe. Tujja tani okuba nga screenshot z'abaana abo tunoonyenga bazadde baabwe omu ku omu tumugambe kikino kiwazaala. Ne ssente ziwaweereranga omwana gegana amagoba. Amakulago. Kino kiwaweereza eggwanga. Maama we tujja muteega afuluma mu kyaki tumugambe kitabani kyo kiikino. Bino bye kikola ngoki nga tonneesabira kuba bulungi. Sabira kitabani kyo. Nze kyenyinza okugamba. Njagala basiibula. Messages ezo. Abantu baweereze comments nga bazimpoeza. Ambawe n'ennamba. Kuba baweereza comments ne mugundi. Nga tonnayomba ekibuuzo kyenkulekera kiri nti bw'ogamba okuwawula yawula mu bantu ye gavumenti gye tuyagala ejje. Lwaki akivumirira ate olumba mulumbi kyoyagala 0701 55 85 63 0701 55 85 63 weereza ka WhatsApp oba normal message ombolire gwe kyogamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.